Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda guno gwe gwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno okuva edda nedda Omuganda yali amanyi bulungi era nga asinza Katonda omu oyo ow'omu ggulu. Abaganda baayigirizanga nti omu oyo oba bw'okyogerera wamu n'ogamba nti omwoyo asinga byonna, era ono nno nga yakyawa era nga yakoowa abantu abamusabiriza nga tebafaayo kukola na mikono gyabwe. Lwa nsonga zino wammanga abavubuka abayimbi Dennis Mugagga ne Dani Ssewagudde nga bombi Baganda nga bambadde amakanzu era nga basomise n'embugo, olugoye lwa Buganda olwayiyizibwa Omuganda Wamala ow'ekika eky'Engonge, n'ajjako Abaganda ensonyi ez'okuyita obwereere. Olugoye olw'olubugo lukomagibwa okuva mu muti ogw'omutuba era olw'okuba lwayiyizibwa ow'Engonge, omulimu gw'ab'ekika ky'Engonge mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kyeguva guba ogw'okukomaga embugo za Ssaabasajja Kabaka. Munnange nno Katonda omwoyo yakuwa omubiri oguliko byonna bye weetaaga okukola emirimu egikuyimirizaawo. Katonda oyo gw'olaba eyakutonda yakuwa embeera ekwetoolodde ng'ejjudde byonna bye weetaaga okulwanirira n'okuwanirira obulamu bwe yakuwa awamu ne bajjajjaabo, bazadde bo, ezzadde lyo ne banywanyi bo. Era yakuwa obwongo okwekenneenya ebisaanidde n'ebitasaanidde, okukola oba kwogera. Yakuwa amatu n'akuwa amaaso n'olulimi okuwuliziganya n'ebitonde byonna okufuna by'ataakuwa ku mubiri gwo, ate ng'oddiza abo abalina by'otalina era abatalina by'olina. Yakuwa empuliziganya gy'ali ku myaliiro n'emitendera. Yakuwa obulamu ng'oteekeddwa okumwebazanga amakungula g'otuuseeko era okumugulumizanga olw'ekkula ery'obulamu bwo n'abantu bo, ng'omutendereza olw'ekisa kye, okukuuma, okukuwerekera n'okukukulembera ng'akutaasa abalina ettima, obukyayi, empalana, enge n'obutaagaliza ebijjudde mu balabe abangi ddala, naye ng'abamu abo gw'obayita banywanyi bo oba mikwano gyo. Munnange Baganda Boys nga bakulembeddemu abayimbi abazungu okuyimba oluyimba lwa Buganda oba luyite ekitiibwa kya Buganda. Toyaayaaniranga kukulembera wabula okuwulirizanga era n'odduukiriranga n'obudaabuda abalina obwetaavu. Gwe manya nti olw'ebikolwa byo abantu bali kuyitimusa olw'ebirungi n'ebyetaago by'ogabana nabo. Omugumiikiriza era obanga mwetoowaze, omwesimbu, ow'amazima, omwenkanya, omukkakkamu, omuntu mulamu ayagaliza ebitonde byonna, era tososolanga bakwagala n'abakukyawa, kubanga omwoyo oba omwoyo asinga byonna yakuteeka ku nsi okukuuma obulungi bwa byonna bye wasangako, era mwe yassa n'okukukulira obulamu obukuwangaaliza mu ssanyu, emirembe, obutebenkevu n'enkulaakulana y'ensikirano z'abajjajjaabo, ng'ozikuumira n'okuziterekera abaana n'abazzukulu bo. Awo nno buli nkyanaggulo mu buli ttuntu ne mu buli ttumbi tokoowanga okukuma ekyoto, okuwuliziganya n'ab'eŋŋanda bo n'emikwano gyo mu bw'omwoyo, era tokoowanga okufukamira mu maaso g'enteeko y'abalongo, okuwuliziganya n'amaloboozi g'ebuziba, okukulambika, okukuluŋŋamya, okukuwabula ku ebyo byonna by'oluubirira okutuukako, naddala okwenenya, okusengejja, okwefumiitiriza n'okukenenula byonna amatu go bye gawulira, amaaso go bye galaba, n'emmeeme yo byeruubirira okuganyulwamu. Ojjukiranga okussa ekigali mu nteeko y'abalongo, kubanga y'ensawo egabirira bajjajja b'obuzaale bwo, ezzadde ne bazzukulu bo. Ebigali gwe mugabo gwa Kabaka mw'oggya amakula ge n'okuwa oluwalo lwo okuyimirizaawo emirimu gy'Obwakabaka, okukulaakulanya obutaka bw'ekika kyo n'okuvujjirira abaami ba Kabaka, abasiige mu mbiri z'Abassekabaka n'embuga zonna mu nsozi, mu bibira, mu biwonvu
ne mu nnyanja awamu ne bakabona mu biggwa. Ojjukiranga okuterekera abaana n'abazzukulu bo ng'ossaawo ennimiro z'emmere n'ebibala n'ebiraalo by'ente, embuzi, endiga n'ebinyonyi, kubanga eby'obugagga ebyo kye kigabuliro ky'emisambwa n'amayembe abakwolesa ebyama by'obuufu obukutuusa ku buli kirungi. Omwoyo oba omwoyo asinga byonna bye yakukuliramu amaanyi g'obutonzi, obuyinza bw'obutonde n'obuvunaanyizibwa bwa buli awali ebyetaago byo n'abantu bo. Toyaayaaniranga era teweeyagalizanga by'otakoleredde. Abange, ebyo nno bye bibadde eby'olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda akooma Namulondo.